Alright. Mbaniriza nnyo mwenna abagenda maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku Tristock ya YouTube channel kw'oli kwogenda maaso n'okuba nti ofuna update eziba zaakago wano mu entertainment industry. Kindly nkusaba osubscribinge oba ng'oli mupya ku channel yaffe eno osobola okuba nti ate tolekebwa mabega n'okumanya. Waliwo olutalo ate oluba luseewo luno terwakabalukawo wabula luzzeemu okuba nti ate lusajjuka. Ensonga ekwatagana ku Geosteady ssaako n'eyali baby mamaawe maama w'abaana be amanyiddwa nga Prima Kadash. Prima ono yayawukana ne Geosteady gye buvuddeko emabega. Wabula ensonga zaabwe ate zigenda mu maaso n'okuba nti ate zivuddeyo okuba nti ate zisajjuka. Wenjogerera kati ate ebintu byonoonese buto, ebintu bitabuse ate butabusi. Prima avuddeyo n'akawaŋŋamula n'ategeeza eggwanga era n'asindikira Geosteady obubaka n'amugamba nti ssebo kigozi yayita Geosteady Sigwe Taata w'abaana bange be nnina ababiri. Jjukira Geosteady yagenda okwawukana ne Prima nga mulinamu abaana babiri ffe be tumanyi nti Geosteady ye taata waabwe. Wabula omukazi ye agamba nti ate Geosteady si ye taata w'abaana be, abaana balina taata waabwe omulala. Bino bwe bituuse mu matu ga Geosteady ate bimukubye wala. Nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga bagamba nti abakazi be bamanya bataata b'abaana abatuufu. Naye ate abakazi ate bavaayo nnyo mu kaseera ate akabi ak'okukyogerera mutujjukira ne Donzera yavaayo n'agamba Big Guy nti si ye taata w'abaana be oluvannyuma lw'okwawukana. Lwaki bakazi mmwe mulinda akaseera ne mumala kwawukana n'olyoka oyogera taata w'omwana omutuufu? Ebigambo bino Geosteady alina ky'abyogeddeko era n'embeera reactinze bw'ati. Geosteady avuddeyo n'ateeka post ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agezaako kuba nti ate ayanukula Prima ku nsonga z'amwogeddeko oba z'agenda mu maaso n'okuba nti ate amwogerako. Mu post Geosteady gy'akoze kanjibasomere wano abadde temunnaba nti ate mugiraba mugitegeere bulungi nnyo mumanye ne Geosteady w'awulira oluvannyuma lw'okuwulira ebintu ebyo byonna byonna. Geosteady agambye bw'ati. Agambye nti I left you in peace and never to talk about the person in you to the public. Agambye nti nakuleka mu mirembe era saavaayo kuba nti njogera oba mbuulira eggwanga ku muntu ki gw'oli mu lujjudde. Let you be the good one and I'm out here seeking for green pastures but you ain't settled about me. Agamba nti nakuleka obeere mu kitangaala era gw'ofune ekifaananyi n'okulabika obulungi mu bantu era nze ndi eno noonya ew'okwekukuma naye kirabika gwe tonnaba kuba nti ate osetolinga okyagenda mu maaso n'okunjogerako. Geosteady agamba nti I am a bad guy, I am a disrespectful guy, I don't support people, you say I fight your business. Agambye nti ogamba nti ndi musajja mubi, ogamba nti siwa bantu kitiibwa era ogamba nti nnwanisa ne bizinensi zo. Geosteady ayongeddeko n'agamba we literally have no strings attached about us. Tetulina kintu kyonna kyonna kati kye tugatta. Nga we wavuddeyo n'ogamba nti abaana b'olina si bange. You will never see my text, no calls and my ugly face alive. Era toliddamu kulaba ku text yange oba ku message yange kebe essimu kebe face yange ng'okyali mulamu. Focus on your happiness with your guy just like I do with mine. Genda mu maaso n'okuba nti ate oconcentratinga ku musajja gw'olina mu bulamu bwo ssaako n'essanyu ly'olina nga nze bwendi n'owange. Leave my name alone. I wish you could do. Erinnya lyange liveeko lyesonyiwe kansuubire onaakikola. Bw'atyo Geosteady bw'avuddeyo na reactinga ku nsonga za Prima Kadash ze yayogedde okuba nti si ye taata w'abaana ye bw'atyo bw'azoogeddeko. Alaze nga atafaayo, alaze nga atayagala kumanya kubanga n'eky'abaana akyogeddeko kitono, talina kyalaze nti kino kye kimuluma.
naye katusuubire nti ebintu bijja kgenda maaso n'okuba nti ate bituuka ku nteeko basobole okuba nga